Buli ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri buli mwaka, eggye lya UPDF likuza olunaku lwalyo olwa Tarehe 6 era nga ne ku mulundi guno lwakukuzibwa, wabula omwaka guno lwakukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno olw'okulonda okuliwo omwaka ogujja. Wabula luno lukulembeddwamu ebikujjuko eby'enjawulo omuli bulungibwansi, ensiisira z'ebyobulamu n'ebirala bingi. Wano abantu b'e Butoro mu Mpigi bafunye obujjanjabi mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa eggye lya UPDF ng'emu ku nteekateeka y'ebikujjuko bya Tarehe 6. Avuganya ku bubaka bwa Paalamenti ow'Amawokota North, Amelia Kyambadde, naye enteekateeka eno agyetabyemu. Ono asabye bannamawokota okumusaamu obwesige bamulonde ayongere okusakira ekitundu kyabwe. Bakoze ku balwadde 62 ate bonna nga bafunye eddagala, bonna bafunye essaati. Bakoze ku bantu bakomodde abantu 30 bazaalisiza abakyala basatu. Kwegamba olaba nti mu lunaku olumu tulina kinene nnyo kye tufunyeemu ng'Abamawokota North. Buli mwaka tujjukira olunaku luno olwa Tarehe 6 nga tuddiza eri bannanchi ebintu ebirungi gavumenti yekoledde eggwanga lyaffe lino. Twavudde wano ekakiri tugamba nedda katono ke tuyina katukaleetereko abantu b'Empigi. Era twagala okwebaza Honorable ono yatujjukiza naye bannange nze abantu b'Empigi nze nga muneerabidde nnyo. Wano abantu abasobye mu 6 be bafunye obujjanjabi era beebazizza nnyo ababayambye okubajjanjaba endwadde ezibaluma. Twebaza omukisa ogwo olw'okuba ng'eggye lya UPDF lyatulowoozezzaako ne lijja ne tuwa obujjanjabi obwo. Temanya abantu bangi bafunyeemu era abantu bangi bajjanjabiddwa. Ssente zigula eddagala ebadde tebazirina. Ebirwadde ebiri chronic kati nganze nina epilepsy engw'ensimbu. Amazima ng'eddagala litutawaanya. Waliwo bendabye wano aba kansa, aba pressure, sukaali. Mu mbeera y'emu bannabusiro mu munisipaali y'Entebbe bakedde kweyiwa ku ssomero lya Entebbe Comprehensive okufuna obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa obukulembeze bw'eggombolola eya Mutuba 5 Nakiwogo. Mu nteekateeka eno omumyuka owookubiri owa Kaggo Dr. Fiona Kalinda Nakalinda Matovu yakiikiridde minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka nga n'omwami wa Kabaka atwala essaza Busiro Ssebwana Kiberu Charles Kisirinza talutumidde mwana. Wano Ssebwana asabye abazadde okukuuma abaana naddala mu nnaku zino enkulu okwewala bannakigwanyizi abayinza okubatuusaako obulabe mu biseera by'okulonda. Kiraba nti tugenda by'obukulembeze ebyobufuzi bingi abaana mubakuume baleme kuttuka nga bagenda mu kadodi. N'omuntu omubi mu biseera bino byakozesa banabawamba abaana naye nga mbasaba nti abazadde mutule wansi mu kiseera kino mutuleko n'abaana bammwe mubabuulirire. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno Ssaalongo Paul Serumaga asabye abantu okwettanira ng'ensiisira z'ebyobulamu omubeera okukebera n'okujjanjaba abantu ba Kabaka endwadde ez'enjawulo. Omulamwa gw'olunaku luno kugezaako okutegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okubasomesa balabe nga akawuka akasiriimu kyeyongera kusaasaana mu bantu. Ye Dr. Kalinda akubirizza abatuuze okwekebeza endwadde bamanye bwe bayimiridde okusobola okwejjanjaba. Abantu 37,000 be baafuna obulwadde naye nga obuzibu wano mu Wakiso district bwe wakyasinga abalina new infection mu Uganda yonna. Era abantu 18,000 mu Wakiso tugigaba na Kyaddondo ne Busiro naye wano we wali obuzibu. Okebera omuntu ng'alina cervical cancer naye nga tamanyi lwaki nti abantu abamu batuuka mu ddwaliro ng'amaze kulaba ku bubonero. Nga Ntebbe tulina eddwaliro lya gavumenti erya Regional Referral Hospital essaawa zino nga bali mu kuliddaabiriza naye ne bifo okufuna eddagala ng'ate tuli balusalusalu n'Entebbe Medical Stores kitubeerera kizibu n'okutuuka okulaba omusawo olina okusasula consultation fee.